Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abalumizibwa nga mugenze mu nsonga. Mulimu abaana abawala balina ekizibu ekyo n'olwekyo njagadde mbeere nga mbavulira ku ddagala. Bw'obanga olina ekizibu ekyo nga oli w'ogendamu ng'olumizibwa beera ng'otunuulira kasooda kano kajja kuba kakuyambako. Ekyamazima kasooda kano akakooko ddagala nnyo kumwe abaana abalumizibwa nga mugenze mu nsonga. Ly'eddagala eryangu ligenda okuyamba erisookebwako ddala. Ate ng'ekyamazima bw'okanywako olubuto lusirikira ddala bulungi nnyo. Ndi ku ggwe alumizibwa ng'ogenze mu nsonga. Bw'obeera ogenzeemu n'okera ng'oli olubuto lukuluma nga lukusimba, beera ng'ofuna kasooda ka kooko, beera ng'onywako. Tokanywa nkuba ejja nti okanywe konna okamalemu, nedda. Nywako katono. Kasooda ak'olukumi osobola okukanywako ennaku 4 oba ennaku 3 z'oba ojja okumalamu. Oyinza n'obutakamalaamu kubako ekirungi kyako bw'oba owulira obulumi bw'oti n'onywako kitono nnyo, n'onywako katono, obulumi bugenda bukendeera mpola 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 ne bubulira ddala. Era olwo olunaku osiiba bulungi nga tolina bulumi. Nywako katono emimiro ng'ebiri olekeraawo, ojja kulaba ng'obulumi bugenda bukendeera mpola mpola. Njagadde n'ekyo mbeere nga nkibabuulira, mbeere nga nkibategeeza. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Bale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.